everywhere. Ng'ebula omwezi gumu n'ennaku nga ziizo okulonda akalulu ka bonna okubaawo, abeegwanyiza obwa pulezidenti bakyagenda mu maaso n'okuyega abalonzi okubalonda. Wabula kakuyege wa munannupu Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okugamba nti ennaku zino abadde yafuuse eddwaniro ng'amasasi ne tiyagaasi be baana baliwo. Embeera eno yaviiriddeko n'abantu ab'enjawulo okulugulamu obulamu nga eyiganga ab'ebyokwerinda bwe bakkakkanye ku muwagizi omu ne bamukuba amasasi agaamusse. Kati olwaleero omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku lyanya erikozesebwa ku bannakibiina ki National Unity Platform, Abbas Byakagaba ategeezezza nti be bagisosonkereza. Obutebenkevu tekitegeeza nti ate wabeerewo abasosonkereza obudde bwonna nti ate nga security etunula. Kiba kitegeezaawo waliwo abamenya amateeka naye ate security ebatunuulira butunuulizi. Ne weesanga nga obudde bwatuuka ne tugamba nti waliwo ebintu abantu be balina okukola ki? Okugondera. Poliisi eriko n'obutambi bweraze nga bannakibiina ki NUP bakubagana n'ab'ebyokwerinda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, omukulembeze waabwe Jazayita. Obudde bwa kampeyini tikitegeeza kumenya mateeka. Obudde bwa kampeyini butegeeza okola kampeyini ng'ogikolera muki wansi w'amateeka. Ono agamba nti ekyokkuba omukka ogubalagala mu bantu balina olukusa olubakkiriza okukola kino. N'olwekyo si kugamba nti twagadde okukozesa nga tiyagaasi. Naye ate njagala abantu bakitegeere nti tiyagaasi eri mu mateeka n'ebirala byonna biri mu mateeka. Ono era agamba nti bannakibiina ki National Unity Platform bayisa ebivvulu kyokka nga kimanyiddwa mu mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda nti kino tekikkirizibwa nga kw'otadde n'okkuba enkuŋŋaana ng'obudde buyise. Processions ziba zituleetera okutaataaganya ebitundu bingi era twakkaanya nti procession zino tuziwere zireme okubeerawo, naye tulaba abamu ku bakampeyininga ate mu kifo ky'okuziiza bagenda mu maaso n'okuyita abantu nga tebanabana kutuuka ku raale. Kyokka bw'abuuziddwa ku bannakibiina ki NRM nabo abayisa ebivvulu akizzeemu bw'ati. If there is good behavior and anybody from our security forces acts, I will be the first person jumping on that side and you will see how I will act. Byakagaba era alambuludde ku kikwekweto ekyakolebwa ku bawagizi ba NUP omukulembeze waabwe bwe yali awenja akalulu mu bitundu by'Embarara. Twakikola ku lw'okuba nga bwe nababuulidde waliwo ebikolobero ebyakolebwa Lira, Abimu, mu Kampala muno n'ebitundu ebirala. Obudde ne of course abantu baffe baali bakola okunoonyereza ani yakikola, ate twagenda okwesanga abaakikola nga batambulira mu konvoyi eyo ey'omukulu. Ono ayogedde ne ku butambi obuze busaasaanya ku mutimbagano nga by'ebyokwerinda bakuba omukka ogubalagala mu bantu ng'oyinza okugamba nti kyakuzannyisa. Ono ategeezezza nti obutambi buno bujingirire era nga bugendereddwamu kuttattana linnya lya poliisi. N'ebirala biva mu mawanga amalala, waliwo ebifaananyi, wayinza okuba nga waliwo ekyaliwo naye ate ne bakozesa gyengambye artificial intelligence n'olowooza nti kino nga kyagenda wala. Naye njagala kubakakasa nti abantu baffe aba poliisi, aba security endala, bantu baffe, teri muntu ayagala okubonereza omulala. Kati poliisi egamba nti yakugenda mu maaso n'omulamwa ogw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe kw'ossa n'okukakasa nti amateeka gagobererwa nga bwe balagirwa ssemateeka. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.